akulira lotale international Dr. Jennifer Jones atandise okulambula emirimu egikuliddwa bannalotale wano mu Uganda ddala okuyamba abali mu bwetaavu ase kusingana bannalotale kusirina lotale okubasima emirimu gye bakoze n'okuyamba bannayuganda mu ngeri ez'enjawulo. Agambye nti bannalotale zira balitadde nnyo ku byobulamu ebyenjigiriza kuba bikulu mu bannansi wamu n'ebyenjigiriza. And the education of particularly girl children, but boys as well, knowing that an educated child is able to become an educated leader, providing clean water and sanitation to every man, woman and child in that nation. Oluvudde ku sirina bwolekedde ku ddwaliro ensambi okulambula buli okuzimba ekifo bajjanjabira wali bakookolera wano aniziddwa ku eddwaliro Dr. Andrew sekituleko n'abakulu kakiiko ak'okuzimba eddwaliro. So this first section where we'll have the bunkers. Part of the middle section will be treatment planning, where they plan the treatment for the patient in the bunkers. And the first section is where we receive the patient. Bamutegeeza nti eddwaliro okuggwa lyetaagisa obukadde bwa $1 buna. The total budget for our building, when it is totally complete, is about $4 million. This phase that we're executing is roughly about $700,000. Ye Dr. Jennifer wasimba olumuli gwe bakoledde eggwanga ng'ayamba abo bali mu bwetaavu. To the corporates who are supporting this, you are helping to bring such hope to this community. We are so grateful for what it is that you do. Luva basinkanye Ssabaminisita Rubina Nabbanja ku ofiisi ye okumuwulira ebiku ebyo bye bakola nga bannalotale. Ono District Governor Kenda mu 2013 Michael Ssebalwa abuulidde Ssabaminisita emu bye bakola. That include, among others, trustee of the Rotary Foundation, vice president of Rotary International, and co-chair of the End Polio Now Make History Today. Nabbanja amutegeeza nga no mu Uganda balina abantu abanoonya obuddamu nga bava ag'enjawulo n'amusaba okubakwatiza nga baba obuyambi naddala bali mu Kaminnya Kivale ey'Isingiro. Abagenda kulinga na Kivale so tusuubira nti okukyalako wano abaganda baffe abali ababundabunda tebajja kusigala kyekimu okwaniriza nnyo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.